Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako osobola okunyiga kaalo edyako n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero ndoza yandibadde ensonga yaffe ey'okumanya eddagala we baliyita kuba nina eyambuuzizza oba eyabadde ansaba okumuweereza ekifaananyi eky'eddagala lye bayita Akafansonyi. Akafansonyi oba Kafansonyi. Akafansonyi keeko koolaba nyagadde nga bateereeyo mukalabe kuba bangi temukamanyi nti keeko. Abasinga mumanyi linnya lya muko weewumbeko, abasinga erinnya lye mumanyi. Naye nga bwe nabagamba nti eddagala erimu lisobola okukyusa erinnya mu kusinziira ekyogenda oddikozesa. Nekyo nkibagamba nnyo ngwe mumanyi lingi liwerako nga lirina amannya ga mirundi 2-3 liwererako ddala. Kati ng'okugeza akawuukiwuuki oba akawuukiwuuki kalina erinnya lye bayita ery'omusekera, naye abasinga mumanyi lya kawuukiwuuki kuva dda ne mu bujandooza namwe mukitegeera. N'ekintu ekirala ekirina erinnya eryokubiri akambula. Akambula kalina erinnya lye bayita olunyereketo, abasinga mukayita akambula. Akambula lye musinga okumanya abasinga, so nga ate kalina erinnya lye bayita olunyereketo naye linnya lyako. Kati ne kano koolabaako kayitibwa muko weewumbeko, kayitibwa Akafansonyi. Kayitibwa Akafansonyi. Akafansonyi keeko bwe kati bwe kali. Ndowooza era okalaba okakwatako keewumbirawo, nza kye baba akatuuma Akafansonyi. Okitegeera bwe batyo bakayita Akafansonyi oba Kafansonyi, okitegeera. Naye nga abasinga mukamanyi nga muko weewumbeko, abasinga bwe mbadde mukamanyi. Kati njagadde mukababuulire mukamanyi. Akadde ako ke bayita muko weewumbeko kalina erinnya eryokubiri, kayitibwa Akafansonyi. Bwe kati bwe kayitibwa, ndowooza okalabye bulungi nnyo. Kyenjagadde nkunnyonnyolemu okategeere okamanye bwe kityo bwe kiri. Bakayita Akafansonyi oba muko weewumbeko, bwe kityo bwe kiri. Mbaagala nnyo mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugyegatteko, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo mubeere bulungi, mweraba.